ow'ekigambo wumite mu kifo kya gumite ate tatandise okubeera ng'alya ku ssente ze bannayuganda balina obwangu. Mu ddakiika tewali yamaze dda okubeera nga atandika okubeera ng'alya ku ssente ze. However, gubeera mukisa okukola sound ne trendinga era bwetyo n'ogiryako akasente. Nera wojja mu public obeera onakikozesa speed kubanga kati ono wawumite sisuubira nti neera Apple anaagenda okuggwako nga kikyali relevant oba nga abantu bakyamuwa amatu. Naye we bakuweera amatu we bati naye wotandikira okweyiiya. Kati oba tegekeyo ekivulu omanyi bannayuganda byebyo balowooza tegeka ekivulu agire kineno agire kino naye munange otrendinga yes okozesa akakakisa soko mulabe speech gye yawadde. By the way simanyi oba yenjogera ye bwetyo oba ku olwo yali atamiddemu naye ndabanga yenjogera ye nga ye omuntu naye sooka omuwulire. Abantu bekasese tuli wumite ate kubeera wumite kitegeeza mbu twali tubeeraawo enaja nangumbi Kampala yatulema sobaina engumbi zaffe zizino kasise juu wumite juu kasise tutewali kati luli nakola kavitiyo kanenga ngamendra bantu bekambala bati basobola kujangu wano nange sigenda kujangu ewaabo kati bandazendruno basobola kujangu wano kati nange kitegeeza nange ngenda kujangu ewaabo kale njagala kubategeeza mu abantu bekambala ababeerawo enanzana ababeerawo kiwatuula ababeerawo namangona ndife kasise tuli wumite ate ffe tuli oboyagala kusyagera ndino ffe tuli wumite katugende ku mupiira tubalage kati gwe omuntu ali eryandonda gwe ali eyo aba agambala abali eyo awabebewulu lwaki twakwata basi noja mangu noduka mangu noja wano notuwagira ku kivulu kyaffe kino kya hele bebe kunaku z'omwezi 25 guno mwezi gwa April anti njagala kutegeeza ndi abali eyo ndi ffe tuli wumite anti abalala bagamba mbu nze ndi mutrolo gwe abawanda abamugamba nze ndi muwanda abanyang'ole bagamba nze ndi munyang'ole nze mama wange kale mama wange nze munyang'ole naye nze siri munyang'ole nze ndi mbuto yawano buuza oyo ali kumpi gw'oli mbuto yawa.